Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tukuyoza okubanga otuuse ku luno olunaku owulira otya walutandise otya n'embeera bwetyo? Alhamdulillah. Mpulira bulungi, ebintu bikola bulungi, tewaliwo nsonga yonna. Buli kimu engeri gye twagadde kitambule, engeri gye kitambulamu. Mpulira essanyu lingi nnyo, mukwano gwange mukimye mulina. Agenda kubeera mukwano gwange wa lubeerera paka tugenda kwekuuma. Era ng'omusajja yenna, because omusajja yenna aba alina okubeera ne munne ne mukyala we gwe bapulaninga naye ebintu gwe bakolagana naye era nga we mubimanyi. So I'm very happy. Alhamdulillah. Nze ng'omusiraamu kigambo kimu kye kisobola okunva mu kamwa, alhamdulillah. Lwasooka ng'oluvuuvuumo twagenda omukyala akyusiza n'eddiini. Mwali mwetegekera mikolo okukyusa eddiini kubanga atoola shahada? Engeri gye ndi omusajja omusiraamu nange mba njagala mbeere n'omuntu wange mu butongole obutuufu. So naye ng'omukyala ye nga ye ku mutima gwe n'awulira nga eddiini yaffe eyinza okuba yentuufu ku yonna ku birala byabadde. So teyakyuka mbuno oba lwa mbaga, no. Yakyuka ku mutima, obusiraamu abwagala era mugenda mumulaba obusiraamu abunyumira mu kyafa shariya agifaananamu bulungi. So alhamdulillah. Abasinga bagamba omanyi obufumbo bw'ennaku zino it ends in tears. Daddy Andrew gyali emyezi ena, Dax Katero gyali ena kitundu. Kiki okyogerako? Akali ku kintu ky'olabye wano leero, ku bintu ekintu ekigenda mu maaso wano leero, olaba musobola okumala gabizanyiramu bwe mutyo. Bintu biri serious bino. Oyo mukwano gwange abadde mukwano gwange for a very long time. Era nga we babagambye kuva myaka 14 we twesanga ne twetegeera ne twebulako, ye munnange gwa ku mutima, okitegedde, ye munnange byaddala, okitegeera. Newe bwe tukaya nawe tewali amusobola oyo okujjako nze mu nsi eno. Era mumumanyi mukyala si mmere, kitegeera. But it is only I that can handle her. Kali kangoberera nnyo. Era nze persona yange mugimanyi eri mu luka bad boy, thing. So yalinga angoberera, era yali munnange nga angoberera. Kati ate nze ng'ebintu kale binalinga nkola byalinga bimenya amateeka g'essomero, oba okitegeera. So somehow ye bamukwata, naye nze ring leader nze mpitamu nakuba siriki, tebankwata. Kati ne bamukwata, so bambi she ended up getting expelled, ne bamugoba kwebulako, okitegeera. Twebulako bwebuzi, twesanga luvannyuma nti yo kigwe kiriwo, okitegeera. So titubiddemu wali we twakoma. Ate nga tukwatagana bulungi nnyo, tutegeeragana bulungi nnyo, ye muntu gwe tuli, okitegeera. Nze sisoboka nange, sinze mwangu, okitegeera. Naye munnange oyo yansobola, ate naye si mwangu. Naye nange wengamba ebeera wengamba B ebeera B, okitegedde. Ogenze n'otugamba mbuno muvudde walanga mujjane on and off. No, that's not true. No, that's not true. With all due respect to the fallen, that's not true. Twaddamu wano nga tuzzeemu kubanga nange mbadde mu byange, kitegeera. Walina ompozi Ferguson yabuddewo. Ebyo tebibakwatako, naye wano jjo juice. Bwe mutandikidde omulaba nti ng'abagamba agenda bakuba embaga, abadde ayogera ku nze, kitegedde. Kati mundeke ngende kamere mbaga yange, sazze kubeera ku microphone zammwe, munzikirize ndye ku mmere mpoomerwe nnyumirwe.
kati nze ekipapula olwoza nze nkyetaaga nze ndi kabaka wano e Uganda tewali kyesifuna wano okitegera buli kimu nze nkirina si bipapula si byetaaga gomanye eddembe lye nnina wano e Uganda tuli bazzukulu music sebo tulina ssente oyogera tosi